Beka Nyombi wa myaka 49 ono y'omu ku basajja abatunda omwoyo okukira enkoko emire ensanafu ne beewayo okubakomya okuzaala nga basalibwa enseke ekimanyiddwa nga vasectomy. Ono okukola okusalawo kuno yali amaze okuweza abaana 6. Kino ono yakikola mu mwezi gwa 7 omwaka guno. Agamba okusalawo yasooka kugenda mu ddwaliro ne mukyala we. Abasawo ne basomesa ku nkola y'ekizaala ggumba mu basajja, yagenda okubalabalamu nga weza omuwendo gw'abaana baayagala kwe kusalawo akomezebwe. Okusooka nasooka n'engenda ne madamu emabegako myaka egya covid naye nentyamuko ne bamugamba sooka oddeyoko weetegereze osalewo. Kati badokita bajja okusomesaamu ekawempe nezijjukira nti ekintu ekyo nali nkyagala nensalawo nenzija. Kino yakikola okusobola okufuna emirembe ye ng'omuntu n'obusobozi okuyimirizaawo abaana be. Nasalawo olw'ekyo olw'embeera n'okulabirira abaana bange basobole okuba mu mbeera ennungi kugeza ng'okusoma ate nange okubanga ebbanga emyaka gye ndimu okufuna ku ddembe mu kaseera kange akajja esobole okuwummula mu myaka gyange egy'enkaaga obwemanjubizo b'ensanvu. Nga bamaze okumukolako agamba teyafuna kusomoozebwa era nga yaddamu okukola emirimu gye bulungi nnyo awatali buzibu bwonna. Naddayo bulungi eka nentambuza emirimu gyange saagambako nti oba naayebaka nti oba kiki era kubanga nze ndi driver era natambuza emirimu gyange saawumbulamu. Nyombi naye yeegasse ku bannaabwe okuza olunaku lwabwe abeewaayo okukomezebwa okuzaala. Abakugu mu nkola eno batubulidde engeri omusajja gy'akomezebwamu. Tugenda ku mwami oyo ne tukwata obuseke obutambuza enkwaso z'omusajja ne tubusiba. Ekintu kino nno kye tukola tufuba okulaba nti omwami bw'abanga yeegasse n'omukyala asobola bulungi okunyumirwa n'amaliriza bulungi era ng'omwami bw'akola naye ng'enkwanso ezo teziriimu n'abantu tasobola kufunyisa mukyala ki lubuto. Wabula enkola eno bagamba nti si ya buli musajja nga waliwo ebirina okusooka okutunuulirwa. Tutunuulira abasajja abatuusiza ekiseera nga bafunye abaana be beetaaga era nga basazeewo nti nze kati wano wentuuse mmaze sijagala kwongerako mwana yenna. Mulimu n'abaami nga tebazaalangako naye nga tayagala baana era asobola okujja n'afuna enkola eyo. Kyokka enkola eno abasajja abamu bagitya olw'ebigambo ebiyitiŋŋana. Gezaako nti omusajja bw'akozesa enkola eno ey'okusala obuseke aba tagenda kuddamu kunyumirwa. N'ekirala nti aba agenda kulwala kansa wa prostate. Ekintu ekyo si kituufu. Abantu bangi balowooza nti egenda kubamalamu amaanyi g'ekisajja, egenda kubafuula nga tebakyali basajja bulungi, abasinga bagitya balowooza obulumi. Ekyo njagala okubategeeza eno enkola terina buzibu, eri safe ate eri effective. Ekirina okumanyika ku nkola eno omusajja tasobola kwekyusa nti addemu okuzaala kuba yo eba ya lubeerera. Kubanga tugenda kusala enseke, tugenda zisiba enseke zo tuzisale. So tugikuwa ng'eyo olubeerera. Era during that counseling tukansolinga oba nga tunyumyamu naawe nga tutunaba gikuwa. Tukubuulira waliwo possibility nti basobola okugizza emabega. Naye ekintu ekyo si kyangu. Ate wano mu Uganda tekinaba kusoboka bulungi. Bano basaba gavumenti ebeeko engeri gye bakwatizaako okunyikiza enjiri eno mu bantu. Abasawo babulamuko ku Health Center 3 ne Health Center 2. Enkola ya kizaala ggumba buli lweyogerwako ebiseera ebisinga ebirowoozo abantu bibaddukira ku bakyala bokka nga kye kiseera n'abasajja okwettanira enkola zino okulaba nga bateekateekera amaka gaabwe obulungi. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.